Ebule ennaku 3 zokka okutuuka ku meefuga ga Uganda ag'omwaka 56. Munnayuganda biki by'omanyi ku meefuga? Mu pulogulaamu yaffe eno Uganda Ekkula tukuleetedde ebimu ku bikwata ku fulaga ya Uganda nga n'olwaleero tulina omwami John Ssempeebwa owa Ssemagulu Museum esangibwa e Mutundwe ng'abaako by'atunnyonnyola ebikwatagana ne fulaga gye zaatandikira otuukira ddala kati gye tulina ey'enkalakkalira. Tulaba bendera yaffe ya eggwanga mu kkala ez'enjawulo. Ekyo kyogerako ki? Bendera eyo kati nga ffe abamanyi ebintu bino bendera ya kutaano. Olira bendera Uganda gye yasooka okulaba wano yali bendera y'Abagermany. German East African Company GIACO. Omusajja Omugermany Karl Peters avudde Mombasa ajja awamba bifo atuuse Mengo awanise agiwanise. Kakati lwaki agiwanika mu Uganda? Mu 1886 Abagermany n'Abagengereza bakkiriziganya ne bakola treaty naye ne bagabana Tanzania ne Kenya. Uganda teyaliimu. Kati nga anaasooka wano yajja okukola ki? Ogitwala. Omugermany n'asooka ng'ate Omungereza gwe baali baweerezza wano Frederick Jackson Ssekabaka Mwanga owokubiri amuwandiikira ebbaluwa towa yanguwako wano tuteese onyambe ku banuuvu mbogo bano bandi bubi ko ye nti nze soko malize ebintu bye ye n'agenda eri Bugisu kulaba mbalu agenda okukomawo ku beesi ye Kavirondo ne bamugamba nti omanyi Omugermany awanise flag ebendera n'aweereza obubaka amusangewo amutte okitegeera amutte ne flag ya agyokize ku mulambo gwe bano abazungu tebaseka. Kati Karl Peters n'akitegeera nti bw'anaamusanga wano ajja mukola ki? Ajja mutta. Karl Peters ne keemulugula bwe kati ne kaddayo ne flag ne kagirekawo Mengo. Owulira Frederick Jackson najja ng'apapa nga tannalaba na Mwanga Ssekabaka Mwanga n'agijjayo n'agiyuza n'asimbawo eyaabwe Union Jack. Owulira kati n'agezaako okulaba Ssekabaka Mwanga bakole endagaano. Ssekabaka Mwanga n'agaana nti nakuyita ontaasi n'ogaana kati olukompoka ki oyo n'addayo. Ekyatuyamba 1890 kati Abazungu n'Abagermany ne bakola Heligoland Treaty ne bateekamu Uganda ne bagamba nti Uganda yaani yammwe aba England. Kati ka flag ka Germany nga tewali we kayiza kukola ki? Kati ne bajja ne baleeta Union Jack n'ebbali wa Union Jack ne bateekawo protectorate flag. It was just the Union Jack nga mulimu eŋŋaali. Okitegeera era yeyo flag eyo ey'okusatu gye twakozesa paka mu 1961. Benedicto Kiwanuka first prime minister atuula ne banna aba DP nabagamba mumanyi Buganda ina flag buli nsi yonna ebeera ne flag ffe tuli mu buyinza. Professor Kajubi sente za Kajubi jangu kola akakiiko mutuleetere ki? Flag ya Uganda. Professor Kajubi nga bw'omumanyi akolerawo yali muto ne batuula ne baleeta flag yawandiise ey'okusatu naye ng'eyasooka designed by Ugandans nga y'Abannayuganda. Owulira ng'erina green side eno waliyo green ne green then ka yellow katono then blue. Kati mu blue nga mwe muli eŋŋaali kwegamba okuva mu 1884 ekibadde very common is ŋŋaali ebaddemu era yeyo yali flaga eyali egenda okubeera eya Uganda. Ndowooza lwali April of 25th April 1961 elections ne zijja DP ne bagikuba. DP ogikuba Kabaka yekka pate eyaffe neeva mu DP neegera neegatta naani ne UPC.
olwo Obote akyali anjogera akyayina dipi ne bagikola ki ne bagikuba dipi bagikuba Obote n'ayita abantu be tabaye eno flaga nga tetegeerekeka bulu kitegeeza ki mu Uganda nga tebitegeerekeka bino tusooke tubikyuse n'ateekawo akakiiko aka Grace Bingira Minister wa Justice naye nga musiizi wa langi artist kakati because tewali nga time ne bateekawo akalango kyabaye tugezaako okukola flag ya Uganda asobola adesigninge naye atunnyonnyole lwaki flag eyo agikoze eki ne wavaayo abasajja babiri Paulo Mukasa n'omulala musajja paka kati si musasule yaveeyo kapchorwa sebeyi eyo bamuyita Semei Matia n'ateekamu submission eraga nti wajja kubawo red for brotherhood omusaayi ogutulimu Semei n'awandiika nimujja kubeeramu black for Africans we are black olira n'ateekawo ne yellow for sunshine olira n'aziwaayo ng'ataddemu n'eŋŋaali ng'etambula eri ku kugulu kumu n'akinnyonnyola nti eri ku raised leg etegeeza titugenda mu maaso n'abiwaayo Grace Bingira na komiti ye okwali Dr. Lumu Minister of Health okwali Adoko Nechon Minister of Information ne Cuthbert Obwangor ne bakwata submissions naye ne balaba eno nga teyansuso ne bagitwala ewa Obote nefuuka ki flag ya Uganda yo ngali tumulabye naye ate era wali ebirala bagattako kati abantu bagamba nti okukola akabalendo k'eggwanga kuteekwa okubeerako ebigenderako ebirala coat of arms kati coat of arms yo si nkadde nnyo nga flag terina nnyo history eryawo olira nga flag president eyasooka Ssekabaka Muteesa yatuula ne prime minister we Obote nga bali wamu ne governor yasemba governor court ajjukira tulina emmotoka ye gye yavuganga wano Musemagulu museum ne batuula ne bakiteesaako awo wo tewaali era kyekyo lwaki bagamba ku national anthem waliwo gwe twasasula kakoma ku flaga kugambye omusajja oyo Semei Matia alabika akyatubanja naye mu bitabo tumanyi Grace Bingira kati coat of arms tewali ku bantu banja kubanga bano abantu basatu bali official bali bakola mulimu gwabwe Ssekabaka Muteesa wokubiri Obote ne governor court ne batuula ne batandika okuteeka ebintu ebinaabeera coat of arms Ssekabaka Muteesa n'asooka n'agamba ffe mu Buganda okukula okutuusa wano twali batono nga batuyita muwawa kati tuzimbye tulina counter 2 ekisooka buli omu ajjukire nti ensi yo bw'oba oyagala ogitaasa kyekisinga obukulu ewatali nsi yo kyekyo lwaki abagwira bano bajja era ne tutandika ne spear and shield okujjukiza buli Muganda buli Munnayuganda tiwe kiba kyetaagisa vaayo defending ensi yo era kyekisooka waggulu spear shield kyekisinga obukulu defending our country kakati bwe bavaawo ennyanja Nalubaale Ssekabaka Muteesa n'agamba nti Buganda defense yaayo eyimiridde kuki Nalubaale olwo alowooza kugaabunga n'amaato gaagakola ki agabungabunga kobbo nti this is a national symbol tugiraba Obote nakkiriza era waggulu waliwo amayengo gaaki ga Lake Victoria wegati source of fish source of food kati batandika okukkira bwe bati simanyi order eryawo kati Ssekabaka nagamba engoma zino zitegeeza nti Uganda wadde weeri nnene
Uganda eyimiridde ku bwakabaka obw'enjawulo Buganda, Busoga, Bugisu essaawa eyo Obote tayagala kunyiiza nywani Ssekabaka Muteesa ne kakkiriza naye nga abaaliwo bagamba teyakkiriza bulungi awulira engoma neyingira mu coat of arms naye ng'etegeeza ki bwakabaka nti Uganda ejja kuba n'obwakabaka bwayo ne bakkiriza ne tugenda mu maaso Obote n'agamba nti okay bino byonna bya Buganda nnyo naye bannayuganda okusinga balima pamba na mwanyi owulira cash crops zaffe tuziteekewo okujjukiza bannayuganda nti tulina okukola so Ssekabaka nti teekako naye totaddeeko ku ttooke nti tuleke naffe n'ekyo ne kiggwa kaakati ne bateesa okuteekawo ku bisolo owulira jjukira Buganda eno ensolo yaayo mpologoma Ssekabaka agenda okutuulira ku flag ye mulimu mpologoma n'agamba Obote lwaki tetutaddeyo mpologoma ko Obote nti tusooke tuteekewo national animal the national bird gye tukkiriziganya kaakati ekyeyongera omuwa amaanyi ne Harry Johnson bw'oba omujjukira ye yasayininga endagaano eno embi eya 1900 land agreement ey'ekibbi etwala ettaka lyaffe n'eriwo abasajja ab'omululu ba Apollo Kaggwa bagundi ba Stanislas Mugwanya ne Kisingiri kati nabo ne Crown Land ne bagijja ewa Kabaka ebintu ekyebibbi bwe kityo Harry Johnson bw'aba ava Entebbe mu State House yaleka ekifaananyi ekinene bwe kiti eky'eŋŋaali eyo owulira Frederick Jackson bw'atuuka okuba governor n'akisanga n'agamba this is it, this is the national bird ate nga bambi bijja mu State House awo nga the grace the elegance nga n'akinyumira kwe kufuuka national bird katusooke tuwummulemu katono nnyo ate n'oluvannyuma tukomewo